luno olugero lupya president ye yalutaddewo uliriza mugana batugamba okadde magezi naye nga tusanze Museveni kubanga okadde magezi sibyange byamukulembeze Robert Kyagulanyi yangamba neyiweka amafuta ngene netulisize ku polisi nfe n'abasirikale n'ekikola kyennyini ebintu biri ku record mwabiraba TV zabiteekayo okitegera so kakati akimanyi kye tusobola okukola era tusaba muzeeyo baana atuyingiza mu security obaana atuteeka mu SFC kuba Katuulya twagala kumukolera kulaba nga eggwanga tuligattako fe abadde bateekateeka okugaalanga eggwanga tulizimba ate tubadde buli munnayuganda ng'oyagala okulaba ensi yo ng'eteredde buli wofukamira gezaako okulaba nga Uganda ogisabira kubanga mazima gali nti tetugamba nti yayonooneka wabula tugamba yavunda kakati ekivundu kisusse bususi luli tubadde tukiwulira tugamba oba kiki ekiwunyira wano ne kati Uganda ewunye ekivundu bw'otunulira abaana bano basaanya nojja noddako emabega kwali yagamba mbusimanya bamwokya paasi ate nadda naga nti NUP be banjokya osaasira eggwanga lino Uganda nga tugamba for God and my country kulwa Katonda n'ensi yange eggwanga erya America nga ligamba in God we trust mu Katonda mwe tukkiririza ogenda okuteeka ku minzaani n'opimapima ebigambo bino nga tulabika ffe wano twakyama kubanga Uganda bagiyita Pearl of Africa America land of opportunity owulira ensi ezebbiri zirina ebintu ebiringa ebyagala okufaanagana naye mu bikolwa ate we byawukanira America yakakyusa abakulembeze abasoba mu 5 tuyina omu ate nga si mukulembeze tuyina mufuzi John olunaku olwajjo natunuulidde program yabadde kubukedde kusaba mpe ku matu yabaddeko abantu ab'enjawulo kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Shafik Nsubuga oyo RSS w'ekibuga Kampala kwabaddeko omukulu omukyala amanyiddwa nga Justin Buchana kwabaddeko omwogezi wa NRM ewakiso amanyiddwa nga Muwanga Rutaaya mwogezi kwabaddeko wa NUP George Musisi naye ebintu ebyabadde ku programu eno tugenda bikuba mu ttooki Buchana yagambye nti nalabye Babi ne Bobi Wine nga bayita abantu batwala emikolo embaga ku biichi yaabwe neŋŋamba bano be bagamba mbwe ensejjudde ennaku ensejjudde omusaayi omukulu omu naga nti bannabyabufuzi abamu basaddaaka abantu Bobi Wine asaddaaka abantu oyo munnabyabufuzi mwogezi wa NRM wakiso omulala n'agamba Shafik amanyiddwa nga Shafik Nsubuga RCC bwa Kampala Mulamba yagambye nti bagenda ku defendinga alien skin oyo no RCC nenga wana amaze okugamba nti Bobi Wine awa abaana ebiragalalagala ne bakola ebintu nga tebamanyi bye bakola naye wana akugamba agenda defendinga alien skin abaffe tugenda kuvaawo tubeeko bye tutunuulira mu bugazi bwabyo nzikiriza nkubuuzeeko osiibyeyo otya yonna gy'owangaalira era gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu guno webale nnyo webalire ddala okola kya muwendo era sikitwala just for granted webale nnyo webalire ddala olunaku olwaleero njagala tuve kumu mpola mpola ng'ali akatogo tubeeko bye tutegeera njagala tandika ne kana akatambi Kyagulanyi wagabo wanze yali omuwi w'amagezi owa Kyagulanyi naye nze emyaka gye bansibye omutunuzi w'ebyobufuzi ndabye nga Kyagulanyi tagenda kumalako eggwanga lino nze nsaba gavumenti ekkirize Kyagulanyi adde yayimbe
akuba omuziki twamwagala nnyo wali ng'ali mu music ekyo najja nkimusaba era nsaba gavumenti ejje Kyagulanyi kunninga emuggyeko ekkolijjo ly'okuba nti ategeka ebivulu asigale mu bivulu ayimbe avuganye ne bashiba oyegera byasobola teriyo muntu nze ndabyeko teriyo muntu eggwanga lino teriyinza kulembera muntu atali munnamagye eddembe digulwa ssente oba bano abaana ekyayi kyabaleeta mu kukyusa obukulembeze baali bazze nga baagala ssente kuba baaleka emirimu gyabwe gye baali bakola. Ekyokubiri, omukulu Mujahideen agambye nti ye yali awa Kyagulanyi amagezi ne kati amuwabula addeyo mu kuyimba. Ekisooka ekyo kikyamu naawe ng'okimanyi si gwe wamuwanga amagezi. Ekyokubiri ogambye nti ogenze n'ogamba nti gw'olabyeko kiki kye waalabye naye kale tukkirize olabye oba bakulabidde ogambe teri muntu atali wa magye atasobola fuga ggwanga teri muntu atali wa magye asobola kufuga ggwanga lino. Muganda wange kye bakuteekamu era kikyamu. Bwe tuba twogera ku democracy already bakufeedinze wrong information, bakufeedinze ekikyamu. Eggwanga buli muntu nze nsobola okwesimbawo ku bwa president naawe osobola kasita weewulira nti okisobola osobola era constitution ssemateeka w'eggwanga akikuwa then n'ekyo bakufeedinzemu kikyamu. Katutunuulire ekintu ekirala. Yangamba neyiweka amafuta ngene netulisize ku polisi nfe n'abasirikale n'ekikola kyennyini ebintu biri ku record mwabiraba TV zabiteekayo okitegera so kaakati akimanyi kye tusobola okukola era tusaba muzeeyo oba n'atuyingiza mu security oba n'atuteeka mu SFC kuba katuulya twagala kumukolera kulaba nga eggwanga tuligattako fe ababadde bateekateeka okugalanga eggwanga tulizimba ate tubadde waliwo oluyimba olugamba nti bw'ologa atuusizza okufa gwe ne weewaana nga bw'okola. Ologa omuntu ng'olwedde atuusizza okufa gwe ne weewaana nnyo nga bw'okola. Tunuulidde akatambi kano. Omuvubuka agamba nti baamugamba yeeyiweko amafuta agende afe n'abasirikale era mubadde okumpi awo omukyala Jennifer Fulufiga n'amugamba n'okikola ko ye n'enkikola. Naye tulabye nnyo nti kati twogera n'omulambo oguzuukidde weeyokya n'ofa n'abasirikale kuba okkiriza wakikola naye ate oyogera naffe gw'osoose okuzuukira n'ensoose okugamba nti mu luli oluyimba nga batugamba nti ologa atuusizza okufa ne weewaana nga bw'okola. Abali wano beewaana nti bo baakoze omulimo era bw'oba otunulya omukyalo oyo abadde ebbali ali mu kuseka afa ssanyu alaba akoze nnyo. Naye ebiseera ebisinga omuntu buli wajja ng'oli frustrated, omuntu buli wajja gy'oli ng'oweddemu essuubi, ne bw'aba akulimba ne bw'aba kyakugamba nga tolina w'okiganyulwamu naye ng'olaba liina akasuubi ke likuwa odduka misinde. Kakati bano abantu abamu batuuka ne baluuzinga. Tebaluuzinga kubanga baagala nedda era mu bbanga ttono nnyo tukyasobola okulaba omuvubuka ono ng'avuddeyo n'agamba bankako okubikola kubanga tubirabyeko. Ate kye sijja kwewuunya ono gwali naye omukyala ali wano aseka ebbali ye Jennifer Fulufiga
kubanga ye taswala talina na kyafiirwa mu nsi. Lwaki? Byalimu tabikkiriza nti yandibibaddemu. Lwakubeera ekibi tamanyi gye bigenda mmukomera. Kiddemu ekyo. Tamanyi gye bigenda kkoma. Awambagatanye na bingi. Akutte ebintu bingi. Naye byonna nga birimu siteeti. Byonna birimu siteeti. Then weewaana oli akanyamako. Kubanga ennaku zo nazo zijja. Oba ntegeerekese. Then muli mukozesa abaana bano. Kuba bye bakola tebabyagala. Ebyaddala. Ne kale tulowooze nti baabikkiriza. Mulowooza kigenda komawa. Jennifer oli mu kwewaana, oli mu kamera. Yes, it's okay. Era tetulina buzibu naawe. Weewaane nga bw'oyagala. Naye olina omusango gwa Haji gwe tumanyi nti omusango ogwo guteekeddwa okuba nga gulimu abanene abali emabega. Olina omusango gw'abana abaana. Oli ku TikTok ogenda okakasa ensi nga gwe bwe watuukirira bwakola investigations mu General Court Martial paka we watuuka ku baana bano. Kwegamba weefudde ali waggulu w'amateeka. Already nagwo omusango gwa state guli awo. Oyingidde ogwa Alien Skin. Watugambye watuuseko ne wa State Anton. Owambagatanye n'ebintu bingi. Naye bagamba nti bw'olemererwa olugero ndwerabidde. Ne kye lutegeeza nti buli w'ogenda ngo olwana n'ebintu bingi oyinza okunzika nga tolina kyofunye. Buli w'olwana n'ebintu bingi oyinza omaliriza nga tolina ku ebyo ebingi tolina kyofunyeeko. Fulufiga manye ennaku yo mwannyinaze manye ennaku yo. Now njagala kujja kana akatambi tuve ku mboozi y'abaana bano. Olivia Lutaya avudde ku ndagaano. Kubanga Olivia Lutaya muwa amagezi. Kubanga ekintu kye twayingiramu olw'emisango twayingira. Ate gavumenti isuubira nti ali yagadde ebaayiro yeegule akkirize tukwataganye ne gavumenti eri mu buyinza tusobole okuyamba. Ekisooka kye njagala okubagamba kwekyo kigambo kwe kubeera nga bwe muba mwagala kukozesa muvubuka ono bye mwagala okuyisaawo akome ku bigambo bye. Kubanga buli wayogera ennyo ng'ekyalaani nga tasirika fe atuyamba okumanya script yammwe nga bw'ebadde etambula. Ekisooka agikoleramu ensobi. Bwe mugamba nti nno abaana bano Mwami Museveni yabawadde pardon ng'asinziira mu constitution akawairo, constitution eyakolebwa mu 1995 nga ddala bye bigendererwa yasiimye busiimi n'agamba abo mbasonyiye. Tujja ku bigambo by'ono omuvubuka. Olivia wavudde ku ndagaano. Muyina endagaano gye mwakola wakati wammwe ne gavumenti. Ekyo kiri kiriya. Naye ali awo ebbali omukyalo oyo ow'enviiri za ttinti aseka busesi. Tamanyi nti ne waali bali mu kukola nsobi. Tamanyi nti no guno omuzannyo bagutadde wakati bali mu kubeera nga bamulabisa nti musiru. Badde nagaanyo okukozesa ebigambo ebyo n'enkizeemu. Bali mu mukozesa n'okwongera okulaga nti totegeera oli musiru. Kubanga already ono omulenzi byayogera bibakuba naye oseka osinika. Ate munnange toli mu kamera tolaga amaanyi n'obuyinza. Ndagaano kyezo zoli mu kujjukiza Olivia Lutaya nti munnange twandibadde tukkiriza ne tukolera gavumenti. Kituzaayo ku bigambo by'Olivia Lutaya bye ngenda obbazannyira mu maaso awo. Byatugambye bye baabasuubiza amayumba ssente n'ebiringa ebyo. Now ekyo ng'omaze okukitegeera nti already waliwo endagaano wakati w'abano okuteebwa. Tiyabadde pardon nga like
tiyabadde presidential pardon wabaddewo enzikiriziganya masekkati gaabwe nene baagala bakiise waggulu nti asiimye busiimi n'agamba bano kale mubawe pardon. Now tulabe nakano twetonda ku lwekyo okuba nti twatiikinga obululu obutaali bwa Kyagulanyi ate ne tutuukingira Museveni okirega ne tubutiikingira Kyagulanyi okulaba nti muzeeyi n'abanga akalulu kano oba oliawo naye tumusuubiza nti nze bampita kanoonya eno eggaali gy'afunyeemu egasseeko egenda kumuwenjeza akalulu tubadde omusajja newolaba ali ku bunkenke omumwa twagusirisa kimanyi kye tusobola okukola yaŋŋamba neeyiweko amafuta ngene neetulisize ku poliisi nfe n'abasirikale n'ekikola kyennyini ebintu biri ku likodi mwabiraba TV zaabiteekayo okitegeera so kaakati akimanyi kye tusobola okukola era tusaba muzeeyi oba anaatuyingiza mu security oba anaatuteeka mu SFC kuba katuulya twagala kumukolera kulaba nga eggwanga tuligattako fe abadde bateekateeka okuganga eggwanga tulizimba ate tubadde tuzimbulula lizimbulule so tumusaba omukulembeze w'eggwanga abeeko waatunyiga tukole naye ne twebaza omukyala Jennifer Full-Figure eyayingira mu nsonga zino Jennifer Full-Figure tumwebaza omukulu omukyala ono muzeeyi tukusaba mu promotion alina kuba na Ssaabaminisita kubanga okuva we yayingira mu nsonga zaawedde omukyala ono namukubira luzira essimu ng'ennaku etuyonka nga tumugamba Kyagulanyi ng'atufudde olusuku tuyambe omukulembeze w'eggwanga tuyambe n'agamba abaana mwenja kutereera muli bweru so yakituukiriza naye kye tusaba ebirala tulaba nti bijja kuggwa. Bw'obanga owulira omuvubuka ono ali mu kusaba Mwami Museveni abeeko w'abanyiga oba mu byakwerinda oba mu SFC oba mu poliisi oba mu bitongole byonna bagenda kukola naye asoose kunanaagira kutamwatamwa mu statement y'akalulu twatiikinga obululu bwa Bobi Wine nga tubutiikinga bwa Museveni nga tutiikinga obwa Bobi Wine naye byayogera mentale tali okke ne script alinga eyagibadde okusoma ali awo aseka busesi aseka busesi ate tebamuwaanye nti asaana nakuweebwa bwa vice president bwa prime minister rather Full-Figure njagala kubeera nga mbagamba ebigambo bino bano abaana saagala tubanyiigire nga tonnaba kunyiigira Ssaanya ku bye yayogedde kuba nalabye abaŋŋambye yogera kubasaanya nga tonnanyiigira Ssaanya ne banne bye baayogedde soko otunuulire ku bbanga lye bakwatiridde nga bali mu kkomera eryo soko olibale era okibeebalize eryo ebbanga ddene then ofune n'endowooza entuufu nti ku byayogedde byonna temuliimu kikye byonna bamuwadde biwe newankubadde ate baalonzeemu asabuke ennyo mu kusabuka n'ayitira oba abawadde abaana bano script be batategeera ekimu ku byo either abadde asinga okwogera asabuka nnyo oba abawandiise script basiru. Now njagala kubeera nga nkuwa akatambi kano ntera bagamba nti waliwo abantu nga ba mwoyo gwa ggwanga njagala tuwulirize ebigambo by'Olivia Lutaaya era mbadde nina post gye nsomaawo nga bagamba bali twabalekedde Ssaanya ffe ne tufuna Olivia Lutaaya kiki kyabadde ategeeza nti owaaye bwe guba mugabo bali katubalekera Olivia Ssaanya y'aba abagabula kubanga ekisooka byayogera alinga era atukolera kubanga ayogera nsobi kati bamusigaze agira ayogera tusigaze Olivia Lutaaya oba okategedde kitegeeza Ssaanya byonna byali mu kwogera ate bisiiga NUP kifaananyi kirungi wadde ye alowooza nti ali mu kuvunza NUP ali mu gisigira kifaananyi kirungi. Then tufune ku bigambo by'Olivia Lutaaya biri very touching byankutteko oba byankwatako nnyo.
So sinza kwagala ng'ebyo bye bagamba nti twalina ebyokulwanyisa tetuli batemu. Siri mutemu. Era sobola kukola kintu kigenda kuttisa bannange. Ffe kye twali tukola twali twagala change. Era gye tukyayagala. Era nga tukyali ready. Tuli ready. Kuba batuzaayo, we are ready. Kuba kati buli opposition gwe musango gwe bamusiba kulya mu nsiru. Tewali muntu alya mu nsiru. Kuba ffenna muno mwe tuzaalo. Kalanga. Namalawo mwezi gumu. Sokubera mu luzungu. Nze saali nnyo omuntu eyayogera ennyo nabo kuba nze omuntu eyajja nancalira yali Balamu. So batugamba tukirize emisango ffenna tubeere equal. Babe nga bo omusango tegugenda basinga naffe. Kuba batugamba we tugaana option eyaliwo twalina kukkiriza ewatali ekyo twalina okufiira mu kkomera. Okubeera mu kkomera pakapa. Kuba nabo baali batudde nti emisango gye baali babaguddeko. So ffe twalina okukkiriza ng'era we bakikoze kubeera ebbanga lye bansalira si lye nkoze. So twalina okukkiriza omusango, oluvannyuma lw'okukkiriza omusango batukonvikitinge tuteebwe. Naye nabo bennyini kubeera naye namubuuza kyokkiriza nti omusango twagikola n'agamba akimanyi temwagikola. Era ekyo ekipapula kiri waliwo Balamu. Era naye yangamba akimanyi omusango tetwagikola. Naye nangamba option eriwo kukkiriza batuwa obusibe bwe tukoze oluvannyuma lwa 2 weeks tufune pardon. Okyali kiki. Omuli batusuubiza otuwa emirimu, amayumba, buli omu n'ekintu kyayagala. Nze nali njagala kufuluma tewali kirala kinali njagala. Okay. Oyo Olivia Lutaaya. Njagala kwebaza Olivia Lutaaya oba oliawo obutagonda mutima nga ate abasajja bwe bagonze oba bwe bandivuddeyo kale bandisirise ne walaze obuvumu kyokka ate kuba avudde mu kkomera ndabanga gwe yeetaaga obuyambi obw'amangu. So weetaaga n'okusondera kasente Olivia Lutaaya. Naye eyo nga tuvuddeyo njagala tugendeko wano. Nkugambyeko ku programu yabadde ku TV eya Bukedde. Natunuulidde omukyala amanyiddwa nga Justin Buchanan. Avudde n'agamba nti nalabye akatambi nga Babi Kyagulanyi ayita abantu batwala emikolo n'embaga ku biiki ye. Neneebuuza omuntu akola embaga mu nsi ejjudde okubonaabona n'okuyiwa omusaayi. Buchanan agamba nti Bobi Wine ne mukazi we balimba ensi nti ejjudde omusaayi. Ensi teriimu mirembe, ensi teriimu ddembe. Naye si bwe bayimirira ne bayita abantu bagende bakolere emikolo n'embaga ku biiki yaabwe. Kakati entegeera ya Buchanan njagala giyita ennafu. Alinga agamba nti ensi bw'ebanga erimu olutalo abantu tebazaala, abantu tebeewasa. Oba okitegeera kye ŋŋamba? Kwegamba ensi abafu abo tebalina makulu. Naye tutunuulire bano abatafudde. Naye kino kimansa nnaku kigimansa mpalo. Tulijja wano ku mpewo ne tugamba Buchanan akoze bw'ati ne bw'ati, ate ekyo temujja kwagala kiwulira. Ne ntunuulira omwogezi wa NRM e Wakiso. Avudde n'agamba nti bannabyabufuzi abamu bakola saddaaka era abavubuka abamu mu NUP yabawaayo. Mwe mulaba abantu
kukuma mulaba bantu kukuma bubani na bimuli mbu bajjukira abaafa ira statement yeno bannabyabufuzi abamu bakola saddaaka zaabwe era abavubuka abamu NUP abawaayo mwe mulaba abantu kukuma bubani na bimuli mbu bajjukira baafa. Otegedde statement eyo agamba nti alinga atulaga nti ekyakoleddwa okujjukira emyoyo gy'abafu abo abazze battibwa mwami Museveni mu mbeera eno ey'okukyusa obukulembeze, ate ng'okukyusa obukulembeze kiri mu mateeka, kiri mu constitution. Onaagamba nti Bobi Wine NUP ezo saddaaka zaayo, naye nga tulina ebigambo bye tujjukira mwami Museveni bye yagamba nti bwe mubeera mu lutalo ne bakuba omuntu essasi n'agwa n'afa, oyo aba amaze olulwe, mugende mu maaso muluubirire ekyo ekinaamusanyusa. Ffe tutaddewo embeera tugamba nedda n'abantu baffe tubajjukira ba foreign soldier, tetugenda kulinda kumala kukwata buyinza tugamba ate gundi ne gundi, nedda katubajjukire tulyeko ne famire zaabwe tuziyambe kye tuziyambye n'ebirala. Omulala ye RCC wa Kampala amanyiddwa nga Shafiki Nsubuga agamba nti abaana ba Nuupu balina ebintu bye bakozesa ne baba nga tebatya basirikale. Nsaba tukomye okukozesa ebiragalalagala. Ndowooza owulidde statement eyo nti abaana ba Nuupu balina ebintu bye bakozesa ne baba nga tebatya basirikale. Era ye nawunzika ng'agamba tukome okukozesa ebiragalalagala, alinga agamba abantu ba Nuupu bonna bakozesa biragalalagala. Naye omu yakoze statement, ffe tukimanyi Alien Skin tasobola kuba kubba ssimu, bino agenda kubiyitamu era nsuubira ekkomera agenda kulifuluma bw'aba nga talina misango mirala. Eyo statement yavudde mu RCC. RCC yatugambye wano emabega aba NUP balina bye bakozesa, ategeeza ebiragalalagala. Ne bw'azze ku Alien Skin effujjo lyazaakola okweyita Anirule nga ne poliisi yatuuse n'etugamba nti babadde nga baagala omukwata naye nga bamutya. Agamba nti ffe tukimanyi Alien Skin tasobola kubba ssimu, bino agenda kubiyitamu era nsuubira ekkomera agenda kulifuluma. Agamba aba Nuupu olw'okuba tagiwagira nti babiragalalagala. Alien Skin abadde nga yenyumiriza mu kubeera ng'ali omuddo n'ebiringa ebyo, agamba tebamuwaayira, tasobola kukola kino. Naye ng'olwedde ebikyamu byazaakola bannamawulire nga babivumirira, nga tubivumirira, aba NRM basitandinga na Alien Skin. Naye ku lw'eddembe lyabo abaali mu kintu ekiri mu constitution okukyusa obuyinza, okukyusa obukulembeze, ekyo bagamba bano balya mu nsi olukwe era bawagira mukama waabwe mwami Museveni okubeera nga bano abatulugunya, abasiba emyaka egisukka ku ekyo kye twandibadde tulowoozaako. Oba okitegedde? Naawo be bantu ba NRM beebo basazeewo balumbe Babi Kyagulanyi ne Bobi Wine. Naye nze ndowooza omuntu butono basobola obusimattuka baboogeredde bingi, bino binafu. Kama Katonda abankuumire.